aba NRM muliwa musembere wali mubadde mukimanyi nti nabe yagwiridde dda obuwanguzi bwammwe bwe mwakolerera ennyo ne mubba ne mukola byonna bye mwakola munnange wetwogerera Senator Shahin Jian owa USA ne Cory Booker batabuse ne bagamba Trump government lwaki musirise lwaki munsonyiye ebintu bya Uganda lwaki temugenda ne mubuuza President Museveni n'abawa accountability ku bululu engeri yawangula atya ng'ate tebamulonda bannayuganda tebamulonda lwaki eddembe ly'obuntu lyeyongedde okukola ki okulinyirirwa lwaki musirise nga bannayuganda babakola ki babakwata ne babakuba ne babatta ebyo nno byonna bigenda maaso mu USA era basabye President Trump ayingire mu nsonga zino. President Museveni should give accountability yawangula atya era should give accountability ku bya mutabani we byavayo ne yewaana n'agamba nti basse bafutu soja nti basse bafutu soja ate bejjusa nti batta 44 bokka bandibadde balina okutta bafutu soja abasukka kwabo era baagala accountability y'abannayuganda aba opposition abali mu makomera nga bakwatiddwa kati mwabadde bagamba nti no bano abagenda ku gundi ne beekalakaasa abafutu soja abeekalakaasiza mu USA nti tebikola mulimu nsobi bikola kubanga eddoboozi lyawuliddwa and very soon oyinza okwewuunya nga Kyagulanyi yazze okuva kati bw'owulira nga ennyonyi ebuukira mu bwengula obw'eggwanga Uganda teweekengera era teweeraliikirira toba n'okutya naddala nga ennyonyi gy'owulira ebuukira mu bwengula bwa Uganda teri ku bumu ku bunyonyi Uganda bweyina wano omanyirawo nti kandiba akadde aka Uganda okununuka omanyirawo nti kandiba akadde ak'ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu okujja Kavube mutabani w'omumpembe Generaali Tibahabulwa olunaku olw'eggulo International Criminal Court yavuddeyo butereevu ne confirminga nga mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa bwe yabadde ayingidde nate mu bitabo byabwe ebyabawawaabirwa era ng'ono bamugatta ku file eyateekebwayo mu mwaka ogwa 2021 nga 8 January bannamateeka ba Robert Kyagulanyi Bobi Wine abawangaalira ebweru w'eggwanga lino omwali omukulu Bruce Afran kw'ogatta ne Robert Amsterdam. Bannamateeka bano baatwala petitioni yaabwe mu International Criminal Court nga baagala International Criminal Court eveeyo ku ttemu eryali lifuukidde ddala omugano mu ggwanga lino nga baagala International Criminal Court eveeyo ku ffujjo eryali likolebwa mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa kw'ogatta ne mutabani we. Olunaku lwaleero ku mikutu emitimbagano omukulu amanyikiddwa nga Jeffrey Smith avuddeyo naye n'akonfaminga nti komanda w'amagye mu Uganda era nga ye mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa due to credible allegations of torture obukakafu obw'enkukunala obukakafu obuwerekeddwako ne bwino obw'okutulugunya abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya kitaawe kw'ogatta n'okubakwata nga takomye okwo agattako n'abamu okubawamba ne babulwako amayitire gaabwe nga bano abadetainingira mu torture chamber. Omukulu ono Jeffrey Smith akonfaminga nti petition efayiringiddwa mu International Criminal Court
dated 22 January omwaka 2026. Njagala ojjukire nti mu mwaka ogwa 2021 nga 8 January Robert Kyagulanyi Bobi Wine yafilinga petition ku mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa bajeno mu maje abawerako nga ne mutabani we mu mutwalidde nga bano yali abavunaana olw'ebikolobero ebyakolebwa mu ggwanga nga muno mwe mwali n'okutirimbula abantu nga 18 ne 19 Novemba ow'omwaka 2020 kwogatta n'effujjo eryakolebwa mu budde bw'okulonda nga n'akadde k'okulonda tekannatuuka mu mwaka ogwa 2020. Impunity eyakolebwa mu kalulu aka 2020 nja kwatula mu lwatu nti yandibanga yali ntono kwene ekoleddwa mu 2025. Ebikolobero byeyongedde ate nga twali kitutte nti byali badde bikendeera. Wano nno Robert Kyagulanyi Bobi Wine omwagala w'abangi waviiriddeyo n'ateeka ku nninga ebitongole nga African Union. Jukira nti African Union Chief gye buvuddeko wiiki emu emabega okuva nga 15 actually nga 18 yavaayo n'alangirira nga akalulu ka Uganda bwe kaali free and fair era nga bwe kaalimu emirembe egitagambika. Ono yatandika ofuna bakritik bangi ku mikutu emigatta bantu nga baagala nnyonnyole engeri akalulu ka Uganda. Muhoozi pressure zimukuba sawa yonna agenda kuteekebwako sanction ez'omutawaana akuba ekinnuma zigenda kukosa naffe bannansi kuba Uganda yebagikuba sanctions economy eba erina okugwa paka ku zero. Sanctions zakosa nnyo eggwanga lya Zimbabwe. Mugabe bwe yagoba abazungu ku mataka ne bamujja ne ku gundi ne ku World Swift etambulirwako egundi sente z'ensi America n'emujjako. Zimbabwe yadobonkana tulaba nti beewaana bano wa dictator. Zimbabwe yalina South Africa ina economy y'amaanyi n'egiyambako okupushinga economy yaayo naye era kakati Zimbabwe ekyali bubi. My friend, sanctions bibanazikuba Uganda mujja tukozesa abamu okudduka mu Kampala munoonye ebyale wammwe muli emmere ey'obwereere. Abatalina byalo mwe mujja obonaabonera mu kibuga. Bakuba sanctions Zimbabwe nga n'ogenda oggula omugaati gwe tugula 50 wano mu Kampala ng'olina twala wilibalo ya ssente okugugula. Oyinza ogenda n'akakadde kudduka oggula omugaati nga tekakyasobola. Sanctions za bulabe. America ye super power. Bw'enaakola bweti nekuba sanctions Uganda ale twanvu mulalu. Kuba abasenita n'akalaba babiri abatandise okukomplaininga ku byabadde Uganda. Tulaba nti baatukwatamu kati nnyo ne basiba ssente z'ebisiyaga ze baali bawa Museveni n'obusente obwabwa NGOs ne UN bwe yasiba. Uganda n'ekankana ku ssente eddagala simu ne balisiba mu kaawo nakumala ennaku oba 3. Naye banaatukuba sanction wono omusajja omutamiivu. Nabo bwa NRM simanya abadde awagira MK biki muzeeyi oyi. Ojja kaba n'okusinga atagiwagirangako. Sikulimba. Nde binajja sanction. America ye super power ye dominance. Yensi munyikirize mugane. Tola anti muwana Russia ne Russia ewulidde mu sanction za America. Basi babyabugagga bya Russia ebyali mu America bigenda zimba Ukraine nge mazoterera. Nakati bali mu kwegayirira. Byabugagga babiteeko half. Ne bagezaawo okutondawo rubble etambulireko currency y'ensaba Russia. Bajingira ba BRICS mabiki ebi bayingiramu abanja Abachina abayindi n'abasawusa bangi ensi zayingira ne Uganda ne yagala okuteekayo byaggwerawa dola ekyali waggulu dola yakyabakira ensinga Iran bazitaddeko sanction zibonye Iran ebonye n'okwekalakaasa okwabaddewo kwavudde ku sanction
nenga yana so ekolagana n'ensi China, Russia, India au na mu Arabu Iran ya amaanyi ekole byo kulwanyisa ne economy eri wansi kuli polinga nansi banyigirizibwa America nsi ya amaanyi enyigiriza Europe yonna nnaku zino zokka lwa Greenland naba Europe bakankanye ubangane kunsinga currency yawe efuga ensi ngogena mu China subulo inagana $, buli nsi gyogena mu Dubai $. Nesi ngaba kubasa wano mu Africa twali nsi gye bali bakube sanction wadde kazibe zino zibukina Faso ezago abazungu bakitewa nazo kuba sanction zinaawo bali okujja kwa Swift ntokyatamuza sente tokyatamuza sente kugenda mu nsi ndala tezikyatambulira kuwa gundi kuwa order yabo ntokyasindika sente kukozesa mitendera janjawulo kugenda simanya China owambe ba dominating World Bank zaabwe bateka mu sente nyingi bana batamivu fetani sokola yakola for fun tali informed tamanya ya bufuzi be butambula kitawe tamusomeseza bya bufuzi bya badaza nye bange dene watuka eno napo mabazungu ku TV badde line yegayirira ebbali wano bweba amukuba sanctions bwabata yako sanctions balinta amongo ne basiba n'ebintu ebyali bigende mu America biki tetukyatunda yo mwagowa bagowa nalaba mukodomi wa Museveni baduka mu America okwegayirira banange sife twasibe etteka ly'ebisiyaga biki twabirimu parliament yabiyisa ffe mutukize tutunda amata gaffe n'amatooke mu America nga bali mu kwegayirira nenga badde eno ku TV Museveni agamadozo aggressors nenga wadde eri ebbali kyamutuma kyakola genda otabangule wano genda e Congo twagalayo golodi tugende Somalia adduka misinde ne batandisa omulingiriza twamutana kyayeguya ku Africa ebinaddirira twesabire oli weni alemu watoli nyono Muhoozi agenda tusula mu mutata kitaye wuya akaddiye mwe muli mu kupika wadde omuliro olengera Twitter basingako bantu ba Western Uganda babongo baba mamata abamu sibonna abamu abategeera mu Western Uganda abantu abategeera noza babisomesa mugende ku Twitter wali gundi mutimbaga onje gusinga okufugira buli comment gyosanga yo opposition sanko bisajja bisimanya bya nimbi mugisha eloni bya biriko bya commenting negativity nga Uganda ya fefena Museveni tumanji yava Museveni n'abantu bamwagala nange namulondako nga nakavubuka nakaonda ebisanja bisatu namulondako ko mundi gumo gwaso naye kati ekyamunkyaya byebyo kufula Uganda makage kibanja kye wayitira bayagala batta ntabani wakanya atandise okutirimbula ntanana kutuka mu buyinza omuntu olondo ti akalulu naye at the end akalulu mukabye muwangu de mwerangire ifona mbiwambye ate mulaba muri giru temulinga abatakawangudde nimukunonya Kyagulanyi opposition tekibangawo mu nsi nti opposition anonyezebwa mukuta mwanga kivumi mugenze wawe mukubya abantu amasasi mubatirimbilidde makage nga temasaze na ku police musombye emirambo mugalaji mutadde makubo ne ku police okitegeera mutadde ko bwa terrorism banasimba suffocating to the extent tusabire eggwanga lyaffe banadini musabire eggwanga lyaffe wadde mwayononeka mwatusobera namu just mina kyemufuna kyemuyingiza mu nsawo zammwe okuva mu ndiga naye endiga ziri bubi Museveni, international community, European Union, America, Canada, USA, Bungereza ekyasirise bamugamba we are not ready to legitimize you mu such violence gyewakoze owulira kyokula bakyasirise ebintu bikyali mwanda golondi bakyamugamba olwokuba nti yalina cow mentality nti when you create fear in people you get legitimacy when you kill people kitegeeza ojja kufuna kyoyagala kati kyali mukola niye aloza kamera tezimulaba kati kyagala kyekiruwa yakutte vice president wa Maserengeta ga Uganda Mukyala Jacqueline n'amutereka tetumanyi oba mulamu n'akwata vice president wa Northern Uganda Dr. Nazedriga n'abagambye tayinza okuba 50% mufu kati akutte vice president wa Buganda Muwanga Kivumbi mujja kuba muli abo bagamba nti ne vice president wa Eastern bamunoonya
kino mukijje kunze mujja kubanga muli wabaga nti ne vice president wa Eastern bamunoonya omukulu Nambeshi ne bamunoonya kuye kyayagala kyekino ayagala akwata abakulembeze ba national platform ali ku top abanyigirize agiyo video ze nayogera ng'ennaku z'omwezi 14 nti Museveni ategesa ba M23 negative structures abagenda ogenda nga batemula abantu nga NBS UBC bukedde nga bali codinga footage oyo nga bambadde engoye za nduupu nga bakikola n'abalaba engoye za bulijjo kati wamala batuuse gyabali gye tomanyi essaawa zino alage footage oyo abagambe mukyalina kye mugamba obujulizi mbulina obulaga nti mumwakola effujjo mu kulonda kuno ndiye kati either mukkiriza nti nawangudde oba mukkiriza ne muyita mukama wa Robert Kyagulanyi Ssentamu najja no ku mmeeza ne tuteesa biri ne tubireka nakkiriza nti nawangudde buli kimu ne kiggwa era ne mbasonyiwa yeddiiru eri mu ngalo za Museveni saazo gye baagala okukola yeddiiru Museveni ekimukwasiza muwanga Kivumbi n'amuteeka omusango gw'ebijambiya n'akwata Dr. Rina Zedriga ayinza okuba nga mufu n'akwata deputy president w'Amaserengeta kati saawa mbaga temwewuunya nga bagambye nti ne honorable Nambeshi ne bamunoonya teweewuunya kyayagala ayagala legitimacy era akusinzira ku sobange nti ayinza n'obbaga nti bwemuba temusobola kukkiriziganya nange mugenda kungenda basi bamayisa kubagala bo banonye Kyagulanyi waali omukkiriza ajje mbw atulya ne Museveni ku mmeeza Museveni kasooka kugamba ekigambo kimu omugenzi Idi Amin Dada teyali musiru kujjawo okulonda yamanya nti emu yali yakulaakulanya ggwanga si yakonna sereza wa musolo kutegeka bintu bya kisiru byakulonda olwaliro ofunye ekizambo gye tuba tujja tugamba nti